ya Kadama TV. Tuyina Kadama wano ali mu buzibu nga yali tagisiza amagezi gaffe. Kadama ono contract ye agimazeeko naye mukimanyi nti omuntu bw'omalako contract olina okubeera nga boss wo akutanodde mu nsi yammwe okuggyako nga gwe weeyagalidde okubeera ng'olinyiwalinga oba nozza bujja contract eyo. Abawarabu nga bwe tuzza emboozi zaffe bwe tuzikola basala amagezi gonna ag'okubeera ng'omuntu osayininga contract empya nga bakutwikinga n'osayininga ne bagamba wasayininga. Waliwo ne Kadama awo gwe twabaleetera yasayininga bamuleetera delivery ne bamugamba sayininga awo ye n'alowooza nti nasayiningidde boss we ebintu abifunye okakana ng'asayininze contract empya. Ne wabeerawo yagenda mu ddwaliro ne bamugamba sayininga wano nti nno tukoze results zino zonna tukucekinze agenda okukola nga asayininze contract empya. Ne wabeerawo ne bakadaama ababagamba bugambi nti ffe twakutunda eyo ebintu byonna byaggwa naye nga ne Kadama tasayiningangako. So ekintu kya contract kikutte wansi ne waggulu nga kituuse ne ku level egamba nti Kadama agenda tunyumiza nti ye baggyeeyo namundu. Omuwarabu yaggyeyo emundu namugamba bw'otasayininga awo nkuba essasi. So tugenda kuwuliriza ebintu bino ffe tubibawanga Bakadaama be babitugambye. So kiri kummwe okukkiriza oba okugaana bwe kiri kutuukako naawe oligamba nti waliwo omuwala eyakyogera. So kyova olaba ffe buli information etuweebwa wano tugiwanga bweri then kiri kummwe okubeera nga mujja mu byayogera bituufu si bituufu. Kiri kutuukako teri kikutuukeko. Oyagadde olina ky'oggyeemu ky'oyizeemu oba tolina ky'oyizeemu. Okiwakanyiza ofunamu mu kuwakanya oba tofunamu mu kuwakanya. Kati tusooke tufunye Kadama ono atunyumize. Tugenda kutandika ne mukwano gwe eyatuwadde story eno okusooka then ne mukwano gwe tuwulire ne amaloboozi ge. Ate ng'ekikwewuunyisa nti abantu abaagala yeeyongera okusayininga contract ate bamubonyaabonya. Awo weekitategeera ku Bawarabu oluusi. Kuba omukozi bw'abeera takola bulungi, nze ngamba contract ye bwe yaliweddeko walibadde musanyufu muzibu. Naye Kadama ono bagamba bamukuba kugamba singa abadde Uganda ono Omuwarabu boss w'omukazi twaligambye nti bazannya omuzannyo guno ogw'akagogo kugamba omuntu akuba ayina wabeerawo omuntu nga ye awulira omukono gumusiiwa kirabika omukono oba gumusiiwa ate bwe gumusiiwa guwonera ku ono ng'akuba. Tugenda kuwuliriza emboozi za Kadama ono ne mukwano gwe ekintu kino kiri kitya ekyokubeera nga yasayininze oba bamufosinga okusayininga contract ku mudumu gw'emmundu. Halo nnyabo oli Kadama TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Osizo kya mukwano Mr. Kadama gye baliko. Wabula naye Mr. Kadama nina mukwano gwange bannange agenda kumalako contract naye ali mu buzibu bw'amaanyi. Omanyi omuntu okumugirayo pisto okumuleetera emmundu nga baagala sayininga contract muwadde ennamba yo naye simanyi nakumanya contract ye angambye eggwako ku Sande. Naye omanyi omuntu akuba okuva lwe yajja mu nnyumba paka nakati. Bannange ne muwadde ennamba yo nsaba omuwe ku magezi. Muwadde wanaaba asobodde ajja kubeera nga akuweereza obubaka. Kubanga mugambye nti yeggwe taata waffe yeggwe maama. Yeggwe buli kimu kyaffe tetulina kyakukola kujjako okukaabira n'otuyamba n'otuwa ku kyokkola. Naye nze mpulira nga ntidde mu bambi. Ayo yabadde mukwano gwe kati ate katuwulize Kadama ye kennyini biki byayogera. Ndi mwana gwe gyendi ennyumba y'Omuwarabu yantuuka magumba nemenyaamenya yonna naye simanyi bendifuluma mu nyumba naye nafuluma awantu wano nze Mukama nkeera mugabo weefuluma awantu wano ayirira walwayisiridda mu nsi y'Abawarabu. Emirimu ne bwe giba giri mbuzi ewaffe Uganda wallahi simanyi nja kubeerayo nga sikomyewo mu mikono gy'abano abantu. Ate ono wange amazizza enkola nno wange gyonna emize gy'oyogerako wange gyonna yagyetikka. Owange nno alina n'olugoggo. Owange alina olugoggo maama oluyo olwe telusula njala. Naye kati ngenda mumanyiina namuganza oba onkuba oba yerituuka kaitaimu nga kunkubaako kwekwonzita. Naye nga
kati nekyenkubye ennaku zino okusayininga contract mpya nti eyange eggwako ku Sande naye gufuuse omugugu banzikiddeyo kwasanya wagyeyo emundu ne bajjayo ne paasipooti yange ne bangamba ku bibiri salawo ku kino ne kino kiriwa kyoyagala sayininga ne mbagamba buulire emundu oba onzitanzita paasipooti oba ogiyuzaamu naye siina kyensayininga bebi nenkwata nenzikirira bulade enzikirira omutabani we n'asika bw'ati engoye n'anziza nagambe baneebana bantu nabagambye nze oba kunzita munzite sisayininga ate siina kyenziramu kukola bannange ennyonyi za bbeeyi bwe mpulira bagamba omusajja simayo abantu bano bagula tiketi byonna kati mbikwasa na mukama naye mpulira nze natuuse ku kisenge ky'abantu bano ate simanyi weggwerako ku Sande wiiki ejja ngenda fuuka ekyentere kuba oba kufa nga mukama yantegekera nti ogenda fiira buwalabu ngenda kutandika efujjo kanjirinde ekuone bweti ove nno olowooza ati ono omukazi alina olugugu mwana gwenze ndi mu bantu bano abayamba ba migration beba bagambyeko bana omukazi gwe nga nkuba bana omukazi nayagala nze omukuba nze nakoowa omukyalo ono wewe isaawa buli saawa ddakiika budakiika akantu akatono kakubya ngaoyinza okugamba gwolina kyokoze omukazi wa mpisa mbi nze mbadde simanyi byakadama tv naye ngenda kugidownloadinga ndabe naye mwana gwe omukazi alina empisa embi baana n'omukazi nze simanyi abantu abataasoma tebasoma tebalinamu yadde aka access nabuuzaako wano lumoyo omwana ne mubuuzaako mubaddeko n'omukazi nagamba ti kwe maama taleetangako wano omukozi n'omu nze nsoose naye ate endaga gyandazi andaga ntajera kuba nabakozi for sure sewali mukozi ajja kugumikiriza mbeera ze omukazi alina empisa mbyera buli kikemutuulako naye n'agyetuulirako bannange nze akimmenye naye ngenda mutrayinga kuba kati option gyenjagala nze for sure njagala way out batuukako bangulira etiketi saagala toloka mu kiyumba saagala tolokamu for sure njagala bo bennyini baveemu tiketi kyenjagala okuyambibwa naye bano abadongo bagivuddemu batya tiketi sisuubira nti balina sente kubanga okusasula tasasula for sure ekyo nakyo kinnumiriza kati awe ngambira nti tiketi bwanagimpeera naye nze simanyi nakumanya kyovula nze simanyi njagala muntu anyamba nti omukazi ono asasule sente zange zemmagye emyezi gyange 3 ate era angulire tiketi enzije wano ewuwe kubanga kyo owulira yeweranga bw'atayagala kunta oba alinga gwe bagamba yannemerako nze akagoma k'olwendera kakubanga katwala na mutwaliro kakooye emyoliwa ensaba zirugola wanze simanyi kyakugamba naye ebigambo bimpeddeko awo ate omukazi tava kunsawula saawa zino byansawulira nziba naye omukazi abaana be oba bakubuudde biki mu kisenge kye ekisoozo yadde yakirekedde nze ate ye yakubye simu nagamba kibawe kwegamba simu tagamba nayise kyova olaba nze nnekyayizayira omukazi ono ate ekyokunkuba kyo kintamye kubanga bale nja muvira mu kintu nze sikulimba nkuuma busungu kunsiba naye nja muvira mu kintu for sure nja muvira mu kintu oba kyenaasanga oba cupa musabule nze sibalimba nze nja kunsiba naye mbasobola omwenganga ne musabula Stakadama wuuyo baba musabula kati saawa zino omukono gwa madamu tegusula njala baba muku